Mbabuuzaako nti muli mutya ate olunaku olwaleero. Nkomyewo nate oluyimba mu muzannyo. Leero ogenda kuba ng'owuliriza Carolina. Katulutandike bwe tuti. Ku kyalo Kamwokya emyaka gye givuddeko emabegako katono kwaliko abawala bali bakaalaala abalungi b'oyiwako amazzi n'onywa. Bano nno baavanga mu mpya ez'enjawulo era bwe batyo ne basisinkana mu bifo eby'enjawulo. Okwo nno nga kwe kwali ebisaawe by'emipiira gye baazannyiranga, enzizi gye baakimanga amazzi, ebibira gye baatyabanga enku, amasinzizo okuli emizikiti n'amakanisa gye baasabiranga. Ku Kamwokya okwo kwe kwali omuvubuka embula kalevu eyali akuliridde era eyali ayingira secondary era ng'ono amannya ge ye yali Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Mu mwaka gwa 1997 gwe yatandikiramu eddaala eryo erya secondary. Bw'atyo yeegatta ku ssomero. Essomero lino lyaliko abawala ababalagavu abalungi abatagambikako, nawe b'otunulako emmeeme n'ekukka, era nga mu abo mwe mwali n'eyali amanyiddwa nga Carolina. Carolina yali muwala mulungi ndibassa nga bw'amwenya bw'ati ogamba nfudde maama. Abayizi, abasomesa, abakozi ku ssomero paka ku headmaster bonna babawunsinga nga Carolina. Obulungi bwa Carolina buli omu bwamwogezanga obwama era bwamutawankanyanga obwongo, bwatuuzanga abasajja n'abavubuka obufoofofo. Musajja wange Kyagulanyi gwe nkugambye bwe yabeeranga mu kibiina obwongo bwamutawankananga ng'ayiiya butya bw'ayinza okufuna mwana muwala Carolina. Kale nno ebiseera ebisinga yabitwalanga ng'akulukuuta obubaluwa era obwo bwe yakubangamu n'omutima ogulimu akasaali n'okukubako obumuli kuno ku nkomekkerero oba ensonda z'akabaluwa era n'akazinga bulungi n'akaweerezanga mwana muwala okusobola okumutengula emmeeme ye akire ku abo be yalinga avuganya nabo. Olw'okuba naye Carolina yakimanya nti yali muwala mulungi kaalaala era ng'abamwettanira bangi, kale naye yatwala omukisa ogwo era n'akozesa obulungi bwe wakati mu kubufuula bizinesi. Mpozzi saakutegeezezzaako nti Kyagulanyi gye yakulira baali tebayimiridde bulungi mu by'ensimbi era ye yennyini ye yeeweereranga ng'akola emirimu egy'enjawulo omwali okukwata enseenene, okukuba bbulooka n'emirala egyali gitambulira mu kkowe eryo mwe yajjanga akasente ak'okumuweerera. Kyagulanyi
olwamusabanga ssente nga bwe nkutegeezezza nti Caroline obulungi yabufuula bizinensi, musajja wattu ng'atunula mpwangali ng'esudde ekyuma. Munnange anti tezaalingawo. Olw'okuba Caroline obulungi bwe yali atandise okubufunamu ssente mu basajja n'abavubuka ab'enjawulo, ate nga Kyagu akasente teyakalinanga, wabula yalina ebigambo eby'okukakasa omuwala. Kale nno Caroline kwe yava n'amutuuma Rasta Pio kubanga teyalina maniyo. Ekiseera kyetooloola era oluvannyuma Kyagulanyi yalemererwa ssente z'essomero lino, bw'atyo n'alivaako n'agenda asobole okufuna eryo erijja mu nsawo ye nga ye era gy'aba ayongereza emisomo gye. Bw'atyo ne yeetegula essomero, Caroline n'amulekayo n'abo be yamulekera. Mu mwaka gwa 2022 munnange Kyagulanyi yali ayingidde eby'okuyimba era ng'afulumizza oluyimba lwe yatuuma akagoma ka Lubendera. Kale Kyagulanyi mu kugezaako okuyiiya obulamu n'okutetenkanya era nga bwe yali okuviira ddala mu buvubuka bwe obw'obuto, bw'atyo yatambulanga mu bifo eby'enjawulo ng'atembeeya oluyimba lwe luno omwo omwali Zikirabs n'eyo gye baamuyitanga gye yali atandise okumanyika okubeera nti abayimbira, ate musajja wattu naye alabe bw'asobola okubeezaawo obulamu bwe. Munnange lwali olwo nga ku olwo ajja akolerako mu Ndeeba era waliyo kapaabu gye yali ayitiddwa, wabula nga tannagenda kuyimba aba atambulatambula eyo gye yakuba amaaso nga ku mwana muwala Caroline. Baagasimbagana, wabula Caroline aba akirowooza akadduke. Kyagu n'amwesooka era n'amwesimba mu maaso n'amusaba obutamudduka, wabula n'amusaba babeeko we batuula amunnyonnyole lwaki yali afaanana nga bwe yali afaanana era kyava ku ki. Nga bamaze okukkalira, Kyagulanyi yatunuulira Caroline nga tamumala. Bannanga olinga si ye yali ndibassa, olinga si ye yali ndibalwanya, olinga si ye yali kaalaala mu myaka gya 1997. Caroline ye yali nga yasiiwuuka, bannange nga yapeeruuka. Kyagulanyi yajula n'okukaaba. Ng'amaze okwegumya ng'omusajja yamusaba amunnyonnyole kiki ekyali kyamutuukako munneewe. Kaakati nno bw'oba olina amaaso osaanidde olabe, era naawe bw'oba olina amatu osaanidde owulire. Caroline yali omubalagavu mu gy'ekyenda yannyonnyola nti ekyamutuukako takirojja. Ng'ayingidde siniya 4 yafuna omulenzi n'ayagala omulenzi, naye ate omulenzi yafuuka omulenzi. Nti ono omulenzi ye yamulya omwoyo, ye yamulobesa n'alemwa okusoma. Nti olwafuna olubuto bw'ati ye omulenzi n'aweta. Munnange ekyokukola nga kibuze, yabeera ku ssomero n'aba ku ssomero, naye naawe nga bw'omanya essomero. Ku ssomero baatuuka ne bamumanya era bwe batyo
ne bamugoba. Wakati mu kwekomomma yatambula ng'adda ewaka, naye muzeeyi we olwamulaba puresha zaamukuba, bw'atyo n'afa. Ewaka we bwamwokya n'asalawo okufuna akalimu, n'akola akalimu. Ne naawe nga bw'omanya emirimu. Era Kyaguwa yamusangira ensi emunyiga. Wano nno kyenva ndabula abawala mu abaali mu ssomero. Mwandisomye. Ebintu eby'amasanyu binyuma, naye nga future oba ogiziise. Omukisa gwo gw'ofunye gukozese, ofube osome, kuba eno binyiga. Omulenzi ajja n'akulimbalimba, naye ofuna obuzibu n'atalabika. Oluusi ne bw'aba nga alabise, naye emikisa gyo giba gifudde. Takulimba nti akuwa omukwano, kuba ebirungi biri mu maaso. Takulimba n'obeera nga Caroline. Olugero lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo. Okulukutuusaako mbadde Bwanika Juta Alias Mulindwa ku lwa Taban One Entertainment. Tukwatagane mu lulala, abankuumire mubeere bulungi, mweraba.